Mundaba ennyangu oyinza kino okukiyita ekidiba naye nga si bwe guli. Luno luzzi era ng'abantu abali mu 4,000 abawangalira ku kyalo Morore mu disitulikiti ya Karamoja we bajja amazzi ge bakozesa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Kyokka wano ebisolo omuli endiga nabyo bwe bikuŋŋaanira okusobola okufuna ekinyogoza emimiro gyabyo. Ekyalo kino kye kimu ku byalo mu disitulikiti eno ebisinze okukosebwa ebbula ly'amazzi ekiviiriddeko abatuuze okutindiguka ennyendo empanvu okusobola okufuna ku tuzzi. Nga batambudde miles 8 bwe batuuka wano gabatabusi baba bakooye nnyo ate gabati n'okumala tegamala needs zaabwe ez'amazzi. Embeera y'ebbula ly'amazzi yawaliriza n'abatuuze okutandika okunywa k'okunaabisa omusolo gw'ensolo zaabwe kyokka nga nagwo gwa munyoto. Nga bw'omanyi nti ente ewa omusulo ng'emaze okunywa amazzi naye this time nga tebalina na muddo ng'ente zirya n'omusulo nabwo nga si mungi. Wabula nga bwe bagamba nti munno mukabi ye munno ddala nabwe gutyo ekibiina ky'obwannakyewa ki Divine Ministries Sank kiddukiridde abantu b'omu kitundu kino ne Nayikondo okusobola okugonjoola ekizibu ky'amazzi. Ekikyalo kye twasookeramu kati ab'omu kyalo ekyo ne batugamba nti balinayo bakwano baabwe abali mu kyalo kino ekya Morem nabo bali bubi nnyo tebalina n'amazzi ga kunywa n'ag'okunaaba. Kisuubirwa nti oboolyawo abantu abalala ab'omutima omulungi bwe banasinzira okwongera okudduukirira ekyalo kino nga mu kiseera kino tekinayadde eddwaliro ssaako abayizi okuba nga batindiguka ennyina empanvu okusobola okutuuka ku ssomero.